Olwaleero giweze emyaka 4 bwe gavumenti ya NRM ekwata buyinza okuva mu mwaka gwa 1986 olutuukidde olwaleero ng'ebintu bingi ebikoleddwa gavumenti omuli obutebenkevu mu ggwanga gavumenti ky'esinga okwenyumirizaamu bukya bakwata buyinza. Olwaleero Magala TV eyogeddeko n'omukulembeze w'abasuubuzi John Kabanda akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga ki Federation of Uganda Traders Association ng'ono atubuulidde ku birungi ebituukiddwako abasuubuzi mu myaka 4 bukya NRM ekwata buyinza. Mugana amenunula aga NRM twebaza President Museveni nti ebbanga lino lyakulemberedde peace emirembe bagikuumye nga bwe bakirayira nga bali mu nsiko kubanga mu biseera byabwe tetwaliwo tusoma bisome tuyisibwamu ku nsonga y'amasannyalaze. Twebaza President nti yavaayo n'ata directive nti buli kizimbe ekizimbibwa mu Kampala wamu n'ebikadde ebisangiddwawo amasannyalaze buli muntu bamuwe mita ye. Sebo tukuloopera tekikolebwangako. Nsonga ya kasasiro badde mugiraba mu kibuga nti tubadde tumusasula mirundi 3 triple nga tusasula abagagga tusasula KCCA wamu ne bakaba baffe ba contractors. Newankubadde bano balina ministry namba ebatwala ng'abasuubuzi bagamba tebayambiddwa kimala nga kati baagala okukiikirirwa nga bayita mu kibiina ekibatwala nga futa wamu n'okuweebwanga ensimbi zibayambeko okuteekerateekera obusuubuzi. Tusomesebwe gavumenti etuwe funding etwongere funds tulabe nga abasuubuzi basooka ne bakola research ate babeerewo n'entandikwa okusobola okutandika okukolera wano obukolero obutonotono. Tukyalina challenges nnyingi naye mu mwaka guno twebaza gavumenti olw'okutuwa Federation of Uganda Traders Association zino twegattira ng'abasuubuzi ffenna okutwaliza awamu naye tusaba egiwe ne funds egiwa amaanyi tubeere nga tulina bye tuyinza okulaba nga naffe tusolovinga ng'abakulembeze b'abasuubuzi. Mu kaseera kano omukulembeze w'eggwanga tumwebaza yeebale byasobodde okutukolera era twebaza ne ssente zaffe ez'abasuubuzi abakosebwa ku mwala naye mu ngeri y'emu tukyasaba nti akasente ako tekannaba tuweebwa weewaawo naffe tubadde tukyalina bye tukyatereeza mu lisiti zaffe. Ono era ayuzaayuzezza omulodi wa Kampala omuggya Ssaalongo Nsubuga Balimwezo olw'okutuuka ku buwanguzi era bw'atyo n'amusaba okuweereza bannakampala atatunuulidde ebibiina bya bufuzi. Tuyozayoza Lord Mayor waffe omupya Ssaalongo Balimwezo Ronald Sebo tukuyozayoza nga Lord Mayor waffe omupya omuggya essaawa zino yalangiriddwa era tukulinamu essuubi ddene gala amasannyalaze nga tugafuna kuviira ddala mu gavumenti kubanga bino ebyobulimba byaweddewo abantu be babadde batulimba mbunze ndi wa Nuupu naye ndi Lord Mayor nsigadde ndi wa Nuupu nedda Sebo mwenna muba mufuuse ba gavumenti egi eri mu buyinza ya NRM okuweereza abantu era tukusaba mukwatagane wamu ne gavumenti eya wakati musobole okutuweereza ffe abawansi ewatali kwatagana na gavumenti tetugenda kufuna service wansi ku ground. Nawuliddeko ku speech zo nga nungi okuzaama nga ziraga nti mugenda kukwatagana muweereza. Stephen Sekamatte, Magala TV, agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandika.